Okay, nkwaniriza nnyo omulabi waffe webale kutulaba webale kubeera nga weekomidde ku mukutu. Honorable Zaake embeera ye mu butuufu etiisa, tubaddeyoko ne tumulaba abatonotono. Kale nno Honorable Zaake ate nga ne munywanyi Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye tamulekeredde abaddeyoko n'amulaba. Naye nga embeera yeetaaga kusabirwa. Jjukira nti omukulu ono ali mu ddwaliro ya oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa oba olw'okukubwa abakuumaddembe. Omusango gwaki? Zaake yagaba emmere. Ate jjukira emmere omukulembeze w'eggwanga yagamba it's attempted murder. Singa okwatibwako ng'ogaba emmere mu kirwadde kino kyetulimu kyetulwanyisa musango gwa naggomola, bagenda kuggulako omusango gw'obusi, attempted murder. Kakati Zaake yakwatibwa nga ebifaananyi ebyo byolaba, yakwatibwa nga akola ki? Yali agaba mmere. Era bwe bamukwata ne bamukuba, oluvannyuma lw'okumukuba ne bamutwala mu ddwaliro. Era emabegako awo ennaku zibadde nga 2 yatwalibwa mu kkooti. Bw'atwalibwa mu kkooti omulamuzi n'amulaba nga ali bubi. Embeera gye yalimu era Zaake yali alaga nga alumizibwa, nga embeera gy'alimu si nnungi. Zaake n'avaayo ne bamutwala ne bamuzzaayo ekiruddu. Bwe bamuteeka ekiruddu olunaku lwali lwakusatu. Olwokusatu ate ne bamala nakkiriza. Jjukira nti kkooti yali yalagira Zaake ateebwe. Zaake n'atateebwa. Honorable Zaake n'amala n'addibwayo ekiruddu n'agenda e Lubaga. Awo we twogerera ali Lubaga. Embeera ye yagenze Lubaga olunaku lwali lwakusatu naye ng'ali ku oxygen. Embeera ye nga si nnungi. Babaka banne nno baavuddeyo. Honorable Kyagulanyi Ssentamu wamu n'omubaka Medali Lubega Sseggona, waliwo n'omubaka Mathias Mpuuga, nabo ne bavaayo ne boogera ku mbeera ya Honorable Zaake. Kale nno muno mulimu bannamateeka. Bannamateeka beera baayogeddeko ku kintu kino ku nsonga eno ne bagamba nti bagenda kuwawaabira kinnoomu. Tebagenda kuwawaabira gavumenti, tebagenda kuwawaabira wabula bagenda kuwawaabira abo abakuumaddembe abaatulugunya Zaake abaffe. Bo bamumanyi oba babamanyi oba baabalaba. Naye nga bo baavuddeyo ne bakirambika bulungi nti bagenda mu kkooti bawawaabire abapoliisi kinnoomu buli eyatulugunya Zaake asobole okubeera nga ate atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo n'ate n'abeera ng'alaga okunyolwa kwe n'ennaku empitirivu ennyo. N'agamba nti kino ekyakoleddwa abakuumaddembe kibi nnyo, kikisingira ddala obubi. Mpozi ate Honorable Bobi Wine n'ayogerako ne ku ssente zino emiliyoni 2. Omanyi ababaka babalagidde bazeeyo emiliyoni 2. So si kumala galya ssente ezo, babagambye bazizzeeyo balabe kiki ate ekinaddako ekyokola. Jjukira nti waliwo abaali bazitwala naye nga Honorable Bobi Wine ye yali avuddeyo n'agamba ye ssente tagenda zitwala, era n'alambika bulungi n'abalagako ku vidiyo ng'alaga nga bw'azizzaayo ssente zino n'enkulaga ne lisiiti, era yali yazizzaayo. Kale nno yavuddeyo n'akyogerako n'agamba nti ekintu kino kyaswazizza nnyo ababaka bonna nti kiraga nti baalidde mu nsi yaabwe olukwe, era n'abakubiriza abo abatannaba kubaako na kye bakola ku ky'essente kye balowooza nti basobola okuzirya baveemu endowooza eyo kubanga bagenda babalidde mu nsi yaabwe olukwe. Yabadde Honorable Bobi Wine. Naye nga ebya Honorable Zaake embeera gy'alimu si nnungi, yeetaaga kusabirwa mu ngeri emu oba endala. Awo nno wennyini kanteekeko ne Honorable Katolubwama. Honorable Katolubwama teyakubwa, ye mulwadde bulwazi. Mbeera ye gy'alimu si nnungi bambi. Abadde ali mu kulongoosebwa nga bamulongoosa naye bamulongoosezza kirungi nti yakomyewo engulu naye nga yeetaaga okwongera okusabira. Ebifaananyi ebyolaba bya Honorable Katolubwama embeera gy'alimu olwaleero we twogerera. Kale nno byebyo ebifa ate sayidi eno ewaffe kwe kwagala okujja naawe mbikuweeko obirabe. Weebale kutulaba, weebale kutugoberera, teweerabira genda mu comment section olekewo obubaka. Ate mpozi essomero ly'olina okutwalako omwana wo Diaz Preschool liri Bunnamwaya. Teweerabira kubanga basomesa omwana okuva ku mwaka gumu mpaka myaka 15. Jjukira abaana bazannya balya bulungi ate nga basoma bulungi. Omuntu omu yekka asobola okuyamba ebizibu bamuyita Ssenga Kezia Kulannama. Mukubire ennamba y'essimu ojja kuba ate osobola okumanya nti abantu gye bali abakola ki? Abantu abataasa mu mbeera yonna. Musajja yabula, mukazi yabula, emirimu sirina, simanyi bintu bintawaanya, nyina byakika simanyi biki. Habo
gyakozesa talina kintu kirala kyonna kyakozesa wabula akujjanjaba ng'ayita mu miti gyaffe egya bulijjo. Teweerabira, genda onabe mu ngalo buli bw'obeera naaba mu ngalo, ate stay home if possible. Oba tolina kyokola nnyo mu kibuga, sigala ewaka olw'ekirwadde kino kye tulwanyisa. Omukulembeze w'eggwanga ayongera okutusiima enkya n'eggulu olw'ensonga nti tukwase amateeka ge tugawulira na buli kimu kyagamba, naye nga twesabire basobole okutujja mu lockdown gye tulimu, tusobole okubeera ng'embeera tugitambuza bulungi. Nkwagala nnyo munywanyi, weebale kutulaba. Byebyo bifudde ewa Honorable Zaake ne Honorable Bobi Wine ate ne Kato Lubwama. Beera bulungi, ciao ciao.